girl, you know young girls batunulira ebintu birala tebatunulira kubeera bakabi. So when you get such a humble person nga ali humble, ali successful, ali friendly, benga fe bamama tuba tulina omusupportinga. Ebikulu bibaddewo wano ebyenjawulo asebetansi way back in 2022 naye obadde toattendinga. Why Spice Diana? Spice wa girl power. Supporting and supporties njagala njagadde. She loves you so much. She loves me, and you recognize my brand, I recognize yours, of course. I want you to talk back to Abanafuya. How can you grade Spice Diana mu bayimba abakyala Uganda today? Bamunafuya? Yo. Anti kati after this nti asitudde Abamerika, Abangereza, asitudde ne Dio, kati baba tebakyasobola. I got one conversation from the one member from Timu ya Shiba. Nagamba fetuti okwere toza noteka munotafuna. How can you talk about this? I'm not going to talk about them because I know them individually, and sometimes bafans bebatekawo embeera bonga abayimbi bagalana naye bafans baffe sometimes they end up like bataddewo ekibeera. Era simanyi lwaki totambuddeeko naye waki anti muyimbi muyimbi anti muyimbi alina kuba backstage. kino kye bayita batya eno. And why have you come with it? Security, emotional support. Abantu batawaanya naye balabawo ebweru bagamba antitya. We love you, keep working harder and harder. You are an inspiration okuba n'abawala obukoze bulungi okubeera ng'olaga abaana abato abawala nti success tebeera just mu kuvimba but